Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era weebwe ekitiibwa omusumba omulungi Yesu. Mbalamusizza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bwe ntyo neebaza Katonda olw'ekiseera kino ate ku lw'obulamu bwaffe ffenna nga Mukama atulaga era ng'atuwadde ekisa okumanya bye tubadde tetumanyi mu kiseera kino eky'oluvannyuma. Abooluganda, twebaze Katonda olw'okutwagala n'okutuwa ekisa, kubanga ebintu bino nga tubiwulira bannaffe bangi abafudde nga tebabiwulidde ng'olwedde bali mu ggeyeena. Kati mukwano gwange, muganda wange, mulokole munnange abeera awulidde, Mukama akuwa ekisa eky'okugonda n'okukola Katonda nga bw'ayagala mu linnya erya Yesu. Bwe ntyo nsaba Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga bw'ali omulamu Mukama, tukulemberwe Omwoyo Omutukuvu, kuba kyawandiikibwa nti abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Bw'atyo Omwoyo wa Mukama ankulembere, na buli anaawuliriza mumpeere ekisa era mukulembere mu kumanya okutwala n'okuteeka mu nkola obubaka bwonna bw'atuwa mu linnya erya Yesu. Amiina. Bannaye tukolerera kubanga tuyingira eggulu okutuuka wali ewawakanirwa nga tuteebye emabega bye tubaddemu bye tulowooza nti birungi, amazima nga tukwata ebyo mu maaso Katonda by'atulagira ng'atujja gye tubadde twabulira, kubanga twabula olw'okubulwa okumanya. Kati Mukama atuwadde okumanya kwe tusobole okuba nga tukomawo gy'ali. Mu linnya erya Yesu, abooluganda, Mukama Katonda waffe ayongera okutulabula era ng'abooluganda tulina okuba nga tukomawo eri Omwoyo Omutukuvu abalokole ffenna, tuve ku bintu by'ensi oba ku binyumo by'ensi oba ku bintu ebitulaba nga ebitusanyusa, bye tulaba nga bitusanyusa naye ng'ate Mukama tebimusanyusa. Tulina okukomawo eri Mukama, tuve ku nsi, tweyawule ku nsi ng'abaana ba Katonda abalokole. So abooluganda, era nga nabwe kityo Mukama Katonda waffe abikkula ebintu bino oba ebyama bino ebya Sitaani, tusobole okumanya ekituufu ebibadde byakwekebwa era biyita byama, hidden secrets. Abantu bangi abatabikkiriza, abamu babibuusabuusa, abamu babiraba ng'ebyokusaaga, naye muganda wange si byakusaaga munnange. Mukama by'ayogera bya ddala, kubanga ye Katonda eyatonda ensi n'eggulu, tewali asobola kumuwakanya. Abooluganda, leero Mukama ayogera ku kintu ekikwatagana ne Coca-Cola oba soda gwe tunywa. Waliwo n'ebyokunywa ebirala eby'enjawulo nga energy drinks ebikolebwa kampuni ya Coca-Cola oba amasoda ag'enjawulo. Mukama atugaana okunywa soda, abooluganda, atugaana okunywa soda. Daniel 2:22 ayogera n'agamba nti abikkula ebigambo eby'obuziba, eby'ekyama, ebiri mu kizikiza abimanyi, era omusana gubeera naye. Bye bino Katonda by'atubikkulira ebibadde mu kizikiza, omubi by'abadde yatukweka. Kati Mukama abitugirayo tukomewo mu kkubo lye. Lwaki Mukama atugaana Coca-Cola? Abooluganda, Coca-Cola akolebwa na musaayi gw'abantu oba Coca-Cola musaayi gw'abantu. Era buli muntu omulokole bw'onywa Coca-Cola oba bw'onywa soda, amaaso go ofuna kugamba emyoyo emibi gikuyingira, kubanga oba onywa musaayi gw'abantu ate n'amaaso go gakyuka okuva mu kkala ya bbulu ne gafuuka red. Spiritually oba mu nsi ye ey'omwoyo gwe kyotayinza kulabako obwo obudde ng'oli mu kumunywa. Era nange Mukama yampaako okwolesebwa, emyaka ndowooza giyiseewo ng'ena oba 5, nayina we ntudde ngenda okulaba, kuba yalinganga garage, ngenda okulaba nga waaliwo eccupa ya Coca-Cola. Mumanyi eccupa ya Coca-Cola eya glass, vako ono plastic kati gwe bafulumizza, naye ziri eza glass ezaatika entono. Mugiraba eyo eccupa ya Coca-Cola enkula gye yakulamu, erimu obukuubo okuva ku mutwe gwayo paka wansi ku ntobo yaayo, obukuubo bw'erina erimu n'obukuubo. Ngenda okulaba eccupa eyo mu kuloota kwange, baagindaga nga efuuka akawanga k'omuntu,
nga bakulaga nti omumwa gw'eccupa eyo gwe mutwe, buno obukuubo bw'olabamu mu eyo eccupa ya giraasi mbiriizi za muntu. Eno wansi n'alyoka afuuka okubeera amagulu oba kiki ng'omuntu bw'ateekeddwa okubeera. Kati bwe nalaba eccupa eyo n'efuuka n'etayagala ngirabe nti efuuse, naye ate nga Mukama amaze okukindaga nti efuuse ki? Efuuse muntu. Oba efuuse kawanga kakundi, skeleton ya muntu. Okitegeera abooluganda? Era bwe yafuuka skeleton eyo neeyagala okujja okunkuba wendi, lwaki ngirabye nti nno ki? Eyina kyefaananye. So abooluganda, kyova olaba nti Mukama atugoba ku byokunywa bino. Bigenda kutujjuza emyoyo emibi munda, bitulemesa okuyingira eggulu. Bitulemesa okuyingira eggulu abooluganda. Tulina okuba nga tukyuka ng'obudde bukyali. Mukama abawe emitima egikkiriza, kuba abantu bangi ebintu babiraba ng'ebyokusaaga naye bya ddala. Era batugamba nti kampuni eno bangi abanywa ne energy drinks, omuli n'abasumba, omuli abantu ab'enjawulo, nga bw'anywa energy drink yonna alaba nga tanywedde gundi ki? Coca-Cola oba soda. Naye ne energy drinks zonna zifulumizibwa kampuni ya ki? Ezifulumizibwa kampuni ya Coca-Cola oba energy drinks zonna mulekeraawo okuzinywa oba za kampuni ki? Mukama ebyo byonna ebintu sitaani abifulumiza kunafuya nsi zaffe za mwoyo, kutuyingizaamu mizimu, butalaba Mukama byatulaga, kubanga bikyusa endaba yaffe, amaaso gaffe ne gafuuka kkala, ne tuba nga tetusobola kulaba Katonda byatulaga, ne tubeera n'emizimu munda nga tetusobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Era kyova olaba nti batugamba nti Coca-Cola ayina n'endagaano gye yasayininga naki? Eyo kampuni. Era eyo kampuni ebunye ensi yonna buli ggwanga eyo kampuni gyeri yasayininga endagaano ne sitaani nti era etwala emitima gy'abaana buli emyezi 2. Buli mu myezi 2 etwala emitima gy'abaana okuwaayo ssaddaaka okusobola okuba ng'eyimirira. Mukama kyava atujja mu bintu bino eby'endagaano. Daniel kyava akugambye nti ye Katonda abikkula ebyama eby'ebuziba. Eby'omu kizikiza byonna abimanyi. Kubanga Katonda waffe musana, kati ye atulaga ebiri mu kizikiza bino bye tutamanyi, bye tubadde tetulowooza nti biyinza okubeera obulabe eriffe abaana ba Katonda. Bwe kityo bwe kiri abooluganda. Mukama abanjagalire. Naye nga tuve ku byokunywa ebiri ng'ebyo, si Coca-Cola yekka, wabula zisooda zonna n'ebyokunywa ebikolebwa mu ngeri ya energy drinks eby'enjawulo, tubeere nga tubivaako, kubanga bigenda kutulemesa okuyingira eggulu. Tewali kitali kirongoofu kigenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Jjukira Mukama mu ggulu tewagenda kuyingirayo guno mubiri gwo, wagenda kuyingirayo olw'omuntu ow'omunda. Kati bw'omuntu ow'omunda bw'abanga ajjuzibwa mizimu, kitegeeza talina wagenda kuyingirira eri Mukama. Mukama kyava atugoba ku bintu bino. Bitta ensi yaffe ey'omwoyo, ne tutawulira Mukama, ne tutamanya Katonda kyatugamba, ne tutalaba byatulaga, olw'okuba nga tuyingiza emyoyo egitali mulongoofu mu nda zaffe. Bangi babeera ku energy drinks. Obwo obuntu bwonna sitaani abakoze kubuzaabuza abantu. Sooda ow'enjawulo amukyusizza amannya. Waliwo sooda gwe bayita amannya g'abantu, gwe baafulumya nga batandika mu kuwandikako mannya g'abantu. Oyo sooda naye alina ekigendererwa kyayo. Sitaani yamukola nti erinnya ly'omuntu, singa omusajja abeera akwanya omuwala n'agenda n'aleeta sooda ng'aliko kaŋŋambe oba akozesezza linnya Brenda, n'aleeta sooda ng'eriko erinnya lya Brenda, era abamu muyinza okuba eyo sooda mwamulabako ow'amannya oba nga nakati gy'ali. Kati oyo erinnya eryo omuwala bw'aliraba agenda kulowooza omusajja amwagala nnyo. Okiraba ndowooza sitaani abeere ng'alina kyakoze ki? Kyatadde masekati gammwe. Kati awo muba temusobola kumuvaako, aba agaana abantu okumuvaako lwa nsonga omwagalwa we aba asanyuka nnyo agamba
andeetedde soda aliko n'erinnya lyange, bwonna butego bwa sitaani kusobola kutuggya mu maaso ga Mukama. Abooluganda tulekere awo, tutuguze yeekaalu ya Mukama. Gino emibiri si gya kutwala nga bwe twagala, naye nga Katonda bw'ayagala, kuba yeekaalu ye mwateekeddwa okutuula. Bwe tunaagiteekangamu ebintu ebitali biyonjo tagenda kugituulangamu. Tulina okuba nga tulongoosa yeekaalu ya Mukama n'okugiwa ekitiibwa, nga tumubuuza ekyo ky'ayagala tulye, ky'ayagala tunywe, kubanga si buli kimu tuteekeddwa okukirya oba okukinywa, olw'okubanga byonna byakulya oba byakunywa. Ebintu bingi ebifulumizibwa devo omuli ebyokulya n'ebyokunywa, nga si soda yekka naye n'ebintu eby'enjawulo. Naye byonna Mukama ajja kwongera okutubikkulira era abeere ng'abituggyako, atulagirire by'ayagala mu linnya erya Yesu. Amiina. Mukama abanjagalire nga tugonda, kubanga abagonda be banaalaba obwakabaka bwa Katonda, ate nga tuwulira tusobole okuba nga tuyingira obwakabaka. Essaawa yonna Mukama akomawo, essaawa yonna tulampeti oba akagombe kagenda kuvuga, anaasangibwa mu butali butuukirivu, muganda wange togenda kukwakkulibwa. Naye Mukama nga bw'atwagadde n'atuwa ekisa, tugonde, tuwulire, atusange nga tusaanidde mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina.